Bannayuganda tebalina mirimu, tebalina ssente, tebasobola kulaba wali ssente ne batakuliyetingawo mutawaana. Bw'oba tommanyi oba tomanyi bwenkola ng'oli bweru kyogenda okusookerako okukola ng'olina wano muganda wa Land Cruise gende wajuba kaluba agenda okuwulira contract mubaza nti no mulimu milioni 3 ng'atandika okugamba nfuniddewa ng'atandika okuliyetingawo chaos. Okitegeera? Naye ezo zeyabaze zirabika nnyingi nnyo. Waliwo wano ku gundi omusajja yazimbirako kkojja senga bamuwadde n'agiriviewingamu yamugamba baagibaze 3 tetusobola kuyitirawo ku 280 kasita onteekeramu 5 zange. Okitegeera? Nze nina measures ze neeteekako okunsobola. Naye abantu tubafuna. Anti bangi naye nze instincts zange zinkolera. Nasenga wange ali gundi nnyo aina sente nemba den kusaba kati gwe kola boti okole boti diiru ne bobo oyagala sisobola kikola manje ne bojja nze bojja muganda wongwa mulimu abajjanga nze nsalawo nteekeramu 5 nze client agenda okuna bankubire simu nga sikyagikwata lwakuba ye yakwata yesiga mubbi ate gwagenda okunteeka ko nyongeremu 5 ziba za bubbi ate obubbi bwenjagala okumalawo akuga nkyalina numbers nkugaye nina ettaka lifaanana bwe litiri wano nga baleeta gende wa Haji olabe ettaka liri walungi bwe baatuuka nga manyi baakolanga antumye nze nsalawo tukoze tutya ndowooza kyenjogerako okitegedde tali ku interest y'oli wabula ali ku kiki yes kati okubaawula n'ono omugamba liweddewo kwajja kubeerawo abala abakolaki okukuuma erinnya Alan kizibu nnyo ethics okubeera ng'olina ennono ezo kyekyewuunyisa abantu kuba oli yabagamba akasitanze empiseewo kasita mpiseewo watya nga akimanyi kale gw'oganya okwepoliisinga watya nga akitegedde oba atya nga baamukuteze ayo ng'omugamba kati nze nabalaba Alan waliwo omwami yali angulako apartments edda ekyanjaawo yalina muganda we nga yamuweerera ne ku university awo nga naye bagenda kumuwa loan naye omuvubuka nga ndaba kyakola process natya bano ba surveyor tugenda kukola survey survey report bagirawe but valuation y'ebyo biki agenda kati okugira wali bagiyisawo mu loan ayagala milioni 15 ng'ayagala 10 nga agenda agijika mu ssente naye nga gwatuma nina katooka ngaawo nze nkaweerera ku university talina interest yo kati omuntu ngoyo tasobola kukola n'agiba kaluba tasobola kukola nange abantu ze banneewuunya nnyo olinaga ssente nze nemuga toleeta